Yes, mbaniriza akadde kano oli mutya mwasibye mutya mwenna abagyekomiddeko eno bagita Fadi TV UG eriyo Fadi UG News naye mugifollowing eriyo KB TV UG mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mumfollowing negamba nti comment section weeri awo bakabuntira mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bagita Fadi TV UG mukunja tusabulire nakonfirming nagamba nti nze njagala kuwasa Grace Kani sagala kulaba mulalu yenna ng'abonabona amukonja atasaba naye akubye kutta Grace Kani jukisa zino ali depressed ali oppressed mukazi watu kugamba obulamu bwe buli disorganized obulamu bwa Grace Kani ali yawo talina ssuubi omanyi omuntu yaweddemu essuubi ye Grace Kani kati mukunja ng'abannayizi yangu wamanku wase saagala kulaba mulalu ng'abonabona mukunja yagamba nti Grace Kani mulalu bulalu nti yagodde ettalo Grace Kani omusajja bamuleseewo abasinga ga Grace ne boona akaabota ne boona alajana ne boona akolakya ne boona akuutakuuta amavivi kuuta ku musajja tagenda kudda mukunja agamba jangu tukole emikolo wamma nze akasente nkayina embuzi ndirwedde okuzikola ki ozigula biki ente bera ndwedde okubanga mbigula jangu nze nkuwonye ennaku oyo Prince Oma muleke omanyi Grace Kani akabira Prince Oma n'abagambye yayagala bakazi baabwe bamabina manene Grace Kani talina mabina kati Prince Oma agamba kati nze mba nkwetaaza kiggwe Prince Oma yaba alaba Grace Kani talina kyamwetaaza wadde n'ekimu yayagala abantu balina maa manene bayagala abo ati Grace Kani aba talina kyamugamba Grace Kani aba talina kyamugamba yes aba talina kyamugamba Prince Oma kyola akola ki kivula bayamuso jukira Grace Kani Prince Oma amuzalamu akaana kalina kabebi akata kali ewa Susan Makula jukira Makula omwana ye bamusika ne Grace Kani ye akola ki yagobebwa wandoza Makula ng'amwekengera ayinza okwagala okwetega mukulu bujingo ayinza okwagala okola ki ayinza okwagala okumwetega omanyi abakyala beekengera mangu omusajja waba yabba mubbe naye aba yeekengera agamba tebamunzibako omanyi bagamba nti bibbe tebyala abaganda bakozesa olugero olwo Grace Kani ayinza okujja n'akola ki alemesa omusajja wange okukola ki okwala abati bagamba bibbe tebyala byo munange bitambula akadde kano mukunja amugambe nze wamajja ntukole okwanjula emikolo gyankuwase isagala kulaba balalu nga bakola ki babonaabona yo comment ya mukunja era kapostike nga kolengera awo ku screen yo bagita Fadi TV UG mwongera kubanga mumfollow nga temujja kubanga mwejjusa musubscribinge munyigene kali twins rabe ali prayer Grace Kani egenda kubeera etya manyi Grace Kani tatera kubeera mu ntalo bavuma naye munange ndiwakumulaba mu ntalo mukazi watuwambi Grace Kani ebyaddala ndwawo ndwirawo nnyo okulaba Grace Kani mu ntalo ebyaddala ndwawo nnyo okumulaba mu ntalo nti ng'alina gwanyobagala naye nti nga beevuma ndwawo ebyaddala ndwawo nga gyenkomezza ndwawo okumulaba Grace Kani ebyaddala bagita Fadi TV subscribe onyingeeko kade sisuubira nti amukunja namufunamu ne reply sisuubira akwadi yamuvumye naye sisuubira kubanga bangi abazinga bavuma Grace Kani mukazi wa mirembe nnyo bambi naye bambi ali depressed ate yeetera okubeera nga ali depressed yandibadde omusajja amuvaako buvi n'akola ki namuvinga ono simanyi musajja alina kiki ekyenjawulo mukunja amubuuza namugamba agundi alina ki ekyenjawulo Prince Oma nze kyesirina manyi mukunja bagamba mbu alina ensigo emu era abayaye ku social media mikwano gye bamanyi okumujerega yaligwa mukunja ow'ensigo emu ogenda kukola ki Grace Kani mukunja ensigo ye mbu baagijjamu eyokubiri oba byaddala aye nawulyako bagundi nga bagamba nti si byaddala naye mukunja agamba naye nze ensigo nnineemu alina ensigo egi yeekubizako ekifaananyi n'ebibuzi bino nga ekiwumbe ky'ogubuzi ogulume nga gulina ebisigo ebinene mukunja n'agamba naye kale laba embuzi erina bbiri nze nnineemu mukunja awulira musajja atutawera era Grace Kani sibira nti anaagendayo ewa mukunja ndasalo newe ensigo emu
aya basi nawulira gye bigenda okubanga bikomekera. Ne bagamba Mukunji alimba wensiga emuwooza alootya abalongo manyi bagamba nti King Shiba balongo balina bamukunji atasera kugambye bagita Fadi TV gi subscribe ngonyige kadi like ngo commenting ate asigale ngo following